Chameleon ye mukulu oyo gosobodde okubatenga owulira obuyimba bw'ennyo bwasobodde okubatenga ku ba legend mu ndongo ye Uganda tukyayina kye tumubanja omukulu ono Dr. Jose Chameleon okutandika n'olunaku lwajjo akawungeeza ekiro waliwo ebifaananyi byasobodde okubatenga byayitinganye naddala ku YouTube agasobodde okubatenga galaga nti omukulu Dr. Jose Chameleon asobodde okubatenga zeeyo bagamba gy'ova toyombye gy'otera okudda. Dr. Jose Chameleon yasobodde okubatenga bamuwadde emotoka Range Rover second hand evugiddwamu era okugimuwa bagijje mu bantu eyabadde agirimu tegididdemu. Omukolo gwabadde mu kifo ekimu omukulu gwe bayita Michael Nuwagira omukulu oyo bangi bamuyita Toyota ye nickname y'omukulu oyo nasemba kumulabako sembabule mu kampeni z'omukyala gwe bayita Shats abagijjukira ensonga ezo wali ayina essodo byonna kati omukulu ono omukulu gwe bayita Toyota ayina oluganda ku President Yoweri Kaguta Museveni abeera step brother we omukulu ono ye yatonedde omukulu Dr. Jose Chameleon Range Rover modo 221 bwe bategeeza second hand evugiddwamu. Dr. Jose Chameleon kwe kubatenga yasobodde okubatenga afukamira bangi basobodde okubatenga bagamba nti Chameleon omulamba legend okufukamira wano mu Buganda okusiima osobola okufukamira kuba zibeera mpisa mugamba Chameleon talina mpisa ate bwafukamidde mugambye nti yakoze kibi. Ebyo nanga bitambudde bwe bityo kino kiraga kifaananyi ky'abayimbi abajja abagobera Chameleon. Chameleon yabadde atandise ekibiina kye bayita United ba superstars bonna ne bagamba General Salim Sale yagenzeeyo kunoonya ssente nayogera bingi nnyo n'agamba nti omukulu gwe bayita Bobi Wine alina okwawula ebyobufuzi mu music we Uganda. Kati ekiro ky'olunaku olwajjo Chameleon ye ebyobufuzi yasobodde okubatenga bizzeemu bulambalamba n'ategeeza azzeeyo mu NRM. Bino si byange Chameleon ng'afukamira omukulu gwe bayita Toyota oba gwe bayita Michael Nuwagira muganda wa President Museveni legend mulamba wuno abayimbi abaddirira olowooza kiraga kifaananyi ki. Chameleon ye tetukyala kye tumubanja ba Palaso ba Wizo King Saha ulira. This can be Mr. Toyota, my friend. I am still your family. I'm still in RM. I'm not anywhere. So if you doubt that, put up your cameras and record that of me. I am still in RM. And you must understand, when it comes to 001, here comes the prodigal sons back into there. Yes. I was a prodigal. For a situation I had my issues, but aya basi Dr. Jose Chameleon mu lulimi olunyanyimbe wasobodde okubatenga ategeeza omwana yali abuzaako myewo ku butaka ewaabwe mwenaalemu agambye nti waliwo ebyali bimusoomooza byemutamanyako wabula bwe byateredde n'akomawo. Mu mwaka gwa 2019 tuddeko katini nnyo omukulu bamuyita Lumbuye ow'obwengula yayogera ebintu bya Chameleon bino bijja kubaawo bw'alina ddiiru gy'agoba omukulu Chameleon. Lumbuye yagamba bw'ati njagala tandika n'ekigula luggi nga bwe ntera okukola bulungi lenti lweko tugenda ku vidiyo yennyini kati bano kye baabala nti okuneutralizinga Kyagulanyi balina kuleeta Jose Chameleon ako nako kabeera kafu bwe bamuteeka mu kala ya NRM ya kyenvu ne balaba nga tekijja bakolera kubanga ne bamuteeka mu DP block ne bamubaza guli najja n'afuna kaadi ya DP omuntu ogwo omu bamuteeka mu kala ya DP nembakuba nembayuza bonna flat nekisooka nekibulamu bwe kimala okubulamu olwo Chameleon bagenda okulanga tajja abuze before nga tannagenda mu bino byonna ddiru gye basooka omuwa bamuwa ssente empya n'enkadde agende akole byayagala nga amuyira mission gye bagenda omusindikako ekunonalezinga Kyagulanyi be bamuwa ssente n'agenda mu America n'agula amaka ge njagala kusijjawo na famire yange njitwale mu America. Omusajja ono amannya ge oba yageetuma nga tafaanana. Chameleon yakwata famire ye n'agisitula n'agitwala mu America ne mukazi we Daneya wano n'asigalawo ng'aliwo wandamunigira bonna basitula n'abatwala mu America okusereza omuwa omusolo ezaamuba oggula ennyumba era ennyumba n'agigula bulungi. Bw'amala okuteekayo famire ye n'akomawo atandika okuzannya emizannyo gino. Mu mizannyo gy'azannya mwe mwalina okukola olukolo okuwa Jose Chameleon bwe mwalina olukolo okuwa muganda gwe bakuze mu music omwami ne bamala mu mission eyo amala otuusa famire mu America agigulidde ennyumba ne ssente basasula buli mwezi kubanga zonna bills bikyonna Salimu Sale yabitambuza era yabisasula. Chameleon bw'akomawo njagala musiba era musibe ssente. Chameleon wagenda mu DP block n'amaze okuwa ssente zo zonna ziwali osabye n'omusingo bagukuwerako njagala kusiba. Chameleon okuva lwa kwa diiru eno okyayina passport yo Salimu Sale yagiina kubanga olina okumaliza mission gye bakusindikako. aya basi passport yo gitumanyi
original juwe public bwoba toli state agent. Aya basi nga tukyagenda mu maaso omukulu Dr. Jose Chameleon Ssaabakunzi wa DP wetasobola okuba ate nga tubimanyira Ssaabakunzi wa DP Dr. Jose Chameleon amawuli manyi gasobodde okuba ate nga gatambula mukyagala bagatambula ebifaananyi by'emmotoka emmotoka efuuse emmotoka niwe twogera omukulu Chameleon omwezi ogw'ekkumi alina alubamu gyagenda okufulumya alubamu budde bwonna egenda kuba ate ng'efuluma omwezi ogw'ekkumi yategeeza ku independence awo wayagala okuba ate nga agifulumiza omukulu ono Chameleon embeera nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula buli omu asobodde okuba ate ng'abyogera nga bw'asobodde okuba ate ng'abiraba bangi ne bagamba nti Chameleon akyukanga ssaawa n'abanenya Chameleon erinnya Chameleon lyo litegeeza ki Ssaabakunzi wa DP yagendako mu kibiina kya NUP ayaya bamuwadde Range Rover Chameleon wuuno wano ng'afuna emmotoka n'ebisumuluzo ababadde bagigiddemu ne babagamba mugyeemu ebyammwe wulira aya basi nga tukyagenda mu maaso omukulu Chameleon obuyimba bwonna yabukuba kola zizo oleme okwesimisa abalala mu mbeera eyo Chameleon ye olunaku lwe gyasobodde okuba ate ng'afukamirira emmotoka Range Rover abangi tebasobodde okuba ate nga bagamba nti omukulu Chameleon byasobodde okuba ate ng'akola bayimbi banne bwe tuba tugambye Diamond Platinum akadde kano abasajja ba Professor J ba P-Square ba Wizkid bye basobodde okuba ate nga bakola bw'oba ogambye mu East Africa omusajja goyinza okuba ate ng'oyogerako mu ndongo y'eggwanga Uganda East Africa bagamba Chameleon ne Diamond Platinum mu mazima amatuufu ye akimanyi mutima nti Chameleon amanyi naye ng'ebikolwa bya Chameleon byo bibadde bikyaganye wabula abamu kuba NRM buloga we NRM ono bamuyitawo Lexus wuuno aleese bwino ku Chameleon tabeerangako mu NUP Chameleon tabeerangako wadde mu DP tabeerangako mu kintu kyonna okugjako ekya NRM Chameleon we NRM nkutidde tomumanyi nti ye Chameleon twali tulaja Bobi Wine ayogedde amaanyi tuvuga agendako genda eri ogasale ate kati tazzeeyo mu NRM mwe mulina Range Rover yogaba do you have any Range Rover to give out Chameleon atambuza ebigere oyagala alinnye paso simanyi wiishi omuyise bayimbi bamwaba ba bulijjo Chameleon yagula emmotoka zonna kati mpeko ni ajina yetaaga Range Rover kati munupu ani alina Range Rover Bobi Wine avuga etayitamu masasi Chameleon ng'ali mu mpeko ogudde eddalu asalirawo eddiiro ye Chameleon oyo mwana weekawemu tabeera watali ssente biveeko ebyo mulabi wano ng'ali wa Toyota n'entegero ye Chameleon ayanguwa okkaaba ayanguwa ofukamira aya basi ndowooza owulidde Chameleon batandise dde okumwaniriza era Chameleon mu mboozi gye nsobodde okuba ate nga mpulira ng'ayogera ategeeza press conference mbadde njogerako ne bamaneja be omukulu gwe bayita Mutima ne yabaddewo nga bagaba emmotoka eno yagambye budde bonna press conference bagenda kuba ate nga bagikola nga Chameleon bamwaniriza mu NRM agambye tabangako mu NUP wadde n'akamu Chameleon agambye tabangako mu NUP mwawulira Chameleon mulala gye buvuddeko omwaka guno gwennyini Chameleon yali yeesimbye okubwa mmeeya ebigambo bino yabyogera nga baakamu mu makadi ya NUP ekya kadi ya NUP kyabaawo era saaga ate kyesibako nnyo naye nga kyalinamu kye kyatu affectinga ku lwansonga nti muganda wange yalibadde agamba abantu okuneesiga ate yabanga yatanneesize n'abako naye ekibiina kya political party bwe kitwe kitambula kibaako n'amateeka n'emitendera n'abaani abasalawo era saagala kwesibako ekyo yali big problems endowooza gye twasinga okufunamu is abantu beetaaga okula consistency yange abantu beetaaga okula consistency y'amayanja so katonda yagera nga benagambye obudde abutuwadde n'ebigendera byange bijja kgenda byongera okukola ki okulambuluka maybe tunatuuka mu 2026 nga tumaze okwekenneenya emiryango emanju n'emisaidi nga bategedde kigenda maaso abategeeza mu 2026 mujja kubanga mutegedde yabyogera 2021 nga twakamaliriza akalulu ak'obwa mmeeya mu Kampala nga bamumye kaadi tuli mwaka ki gwa 2021
yagamba mu 2026 mujja kubanga mumutegedde Chameleon omutuufu yani. Bobi Wine gye buvuddeko yavaayo n'abategeeza abayimbi muli babbeega era musabiriza. Chameleon yagamba bw'ati yakwali kuvoola nnyo naye yamujjukize mukulu Kyagulanyi nti ono music si politics. Alwanirye enkyukakyuka y'eggwanga Uganda gye yeetaaga, ffe tulwanirye music lwa nsonga byonna bina bitambulira waki bitambulira wamu. Nga bwe yakwata ekiwandiiko n'ayita banne ba beggars ku Facebook era bwe yali kutte ekiwandiiko kikimu n'akiteeka ku Facebook ng'atuyita tukole ki tumukwatireko. Ate si ye yekka alina ebizibu. Juzi baalaga Kerebajje ali Bulenga akuba bulooka n'alaba junior players same thing. Onfuna bulungi nnyo lwaki ye ebizibu ebyo byayagala bye tutunulya ng'ate tatunulya bizibu by'abantu balala ng'omukulembeze. Mu music industry wali abantu bangi babonaabona. Twalina ono omukyala Evelyn Lagu anoonya ssente zimutwala bwayiro kumutwala mu jjanjaba ne tukola car wash ffe ne tugijjumbira. Yirwa kiteyajjayo ye bwabeera waloza permanent basi tebabudabudibwa tetumutuzza mu ebyo bintu ebyo bitategerekeka. Bwe tuba twogera music twogere music, bwe tuba twogera politics twogere politics. Aya basi Chameleon yazzeeyo mu politics gwe yagamba Bobi Wine. Oyinza okugamba nti okumuwa emmotoka si kirungi oba bakirabe batya. Ne Chameleon era kibayita bulandi. Bw'oba oyina bulandi yo wawo kibayita market value. Market value kye kireeta kibayita price tag. Omuwendo guyimiridde kutya ku Chameleon. Abavubuka basoda okuba ate nga inspiringa omukulu Chameleon bwe balaba kino kye yakoze n'olowooza Chameleon yasoose okuddayo oba bino byali bya Ronald Mayinja ku Bobby. Nze nyina omu ku mikwano gyange, in fact mukulu wange, nange okutandika okuyimba ennyimba ezirwanira abantu ba bulijjo nalabira ku ye newankubadde olw'ensonga emu oba endala nga naye bwe munaaba mukkiriza abanyonyole bw'anaabanyonyola yantukira n'agamba muganda wange ffenna tetulina bugumu nga bubwo era okuguma tutandikira ku ggwe nga naawe bwe wali abakusinga obugumu naye wakati mu kutiisibwatiisibwa n'ebifaanana bwe bityo naseerera ate Museveni ye kyagendera kukono n'amanya gaffe n'antuukirira ne twogera naye ne mugamba munnange sinze nina obuyinza nze nnyimidde okulwa abantu abo naye nze nga bwe ndi olutindo olw'okuyitako okutuuka eri abantu nyakusaba abantu bakkirize bakuwulirize basebo ne bannyabo nsaba mumpe omukisa mpite muganda wange Ronald Mayinja. Tuli bulungi kaakano nsaba ntandikire ku nsonga siri mwogezi mulungi wabula ndi muntu wa action wa bikolwa. Buli omu kyaba asooka okumanya mukama wange nze gwe mulaba wano nagenda ewa President Museveni. Njagala buli omu ng'okola ki okiwulira naye ngala tumanye ekintu kikyali ekintu eki tubadde nga tulwana olutabaalo luno nga tulowooza nti oba byakusaagamu nga kimanyi kisi byakusaagamu naye zino ensonga za ggwanga natuukirira President Museveni baali abantu babiri ye ne Lumumba natuukayo onfuna bulungi. Aya basi yali Mayinja. Bobi Wine n'ebigambo byasodde okuba ate nga ategeeza abayimbi olunaku lwa Joe over the weekend babaddeko side z'Namutumba eyo nga baziika DJ Emma n'ategeeza abayimbi ab'enjawulo obubaka bwammwe. Era example eziri tulina wano muganda waffe kati Honorable Kayemba Solo yali manager wa artist. Tulina wano Honorable Kiyaga Hirare gwe bayita Hildaman yali artist era artist. Tulina ba Honorable ba Geoffrey Lutaya bali ba artist era ba artist. But we don't limit ourselves only to that. Naffe tuli bana Uganda tobeera na limitation. Baleme kugamba nti ago ina kwogera bino goli muyimbi. No. Botandisa okwogera bya politics. What is politics? Politics is life. Politics ge malwaliro gogendamu. Politics enzugudo z'ovugirako. Politics yeddembe lyo oba ofuluma ewaka oba tofuluma. Politics ge masomero omwana wo gasomeramu. Ffe ba artists, ffe ba DJ, ffe abawandiisi b'ennyimba, ffe abakozi b'oku radio to influencinga a lot. Tukozesa amaloboozi gaffe okwogera ekituufu, okwogera amazima. Newankubadde ebiseera ebisinga naddala mu nsi gye tulimu amazima gatiisa abantu okwogera. Newankubadde ensi gye tulimu ekituufu kitiisa abantu okwogera. Emma yagenze ku myaka emito. Oba oliawo singa twabadde mu nsi erina better
healthcare oba oliawo yandiwangaddeko okusingawo naye kati ye Uganda tekikyatwewunyisa kuzika omuntu ku myaka gya Emma naye nga tekirina kubeera bwe kityo baganda bange era ng'okukituusa buli omu ajja kuba alina okuteeka eddoboozi lye ye mukulu we Bobi Wine ng'ategeeza abayimbi naye byonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula bwe bityo oyinza okwebuuza lwaki Chameleon yakoze bwe kiti ndowooza kiddayo ku nsonga gye bayita copyright weba teri mu ggwanga teri mu ndongo copyright kino bw'abayimbi waaka yenna atambuzibwa gamba nti ku radio ku TV emitimbagano egy'enjawulo copyright bweba ng'ebadde ekola mu ggwanga Uganda abayimbi abasinga bali badde bafuna mu kintu kino naye kati tewaliwo oyinza kuba ate ng'olaba copyright eyinza kuba ate ng'etambula atya olugendo lukyayolina ennyo okusomesa abayimbi okufuna copyright buli omu bwagamba Chameleon copyright ye ndowooza agifunye yakola ekibiina ky'aba superstars kati akadde kano kiri luddawa liri pazo yali omwogezi waakyo mwawulira ensonga nga bwe zatambula akadde kano soko negatteko mbulire kuba ebyomukulu no gosinga okuba ate ng'omaye Olexus yategezza ne motoka eno Chameleon ebintu bibiri w'omunyiiza akaabirawo ate bw'omusanyusa afukamirirawo oye Chameleon muddaawo musimanyi agenze mu Nuupu kukolayo ki simanyi Chameleon agenze mu DP Chameleon ave ku Museveni ku Toyota ku Kayine Rugaba kumamba Kataha Chameleon Bobi Wine Chameleon gwe yakubamu ne kumpi awulire nti no presidential candidate Chameleon kati bamukkiriza mu gavana nga baddugala abo ne bapaloti baveeyo ne bamoti ne bayimbira ku bimotoka bya suwe naye kati Chameleon tayinza kukkiriza nti Bobi Wine ali bwati kimuleka ngera Chameleon talidda kwesimbawo wantu wonna kuba abantu bategeri tali trusted si wakwesiga naye yati ayina otambuza brand Chameleon tojja muteeka wansi kubanga tomwesiga kati Range Rover yeriko UBJ naye si UBK bamuwadde Range Rover nvugemu aya basi ye Chameleon gye buvuddeko Chameleon mwamuwulira nga alina obubaka bwaweereza aba Nuupu n'abategeeza nti mwetereze nebazanyi nammwe abali ku sayidi erimu abaleekaana obuleekaanyi nga temumanyi kimmanyi nga bimwogerako tembimanyi nze ntunda Kenya ntunda Tanzania ntunda Rwanda ntunda Burundi ntunda Congo ntunda Semazinga wa Africa so njawo otegeere nti kufaani wange gwayogera ebigambo ebyabyo talinaako ebitalina makulu nga gwebyogeza obukyayibo oyagala mbere bankrupt oyagala Chameleon bintu wampisa mbi oyagala byebyaki muganda wange support gye nina teva Uganda wokka eva ne mawanga amala kibanti ne mu associations Tanzania mwerimu zitanza associations zaabwe aya basi Chameleon wabategeezezza mwabagamba nti emmotoka yagifunye bufunyi aya basi abagambye nti mukisa gwe ayina omukisa ogw'enjawulo Chameleon abategeezezza kati mutaka mwena aleemu yasaba kadi ya Nuupu ne bagimumma wuno alangirira bulungi nnyo ali ne Toyota Mr. Toyota, my friend, I am still your family. I'm still in RM. I'm not anywhere. So if you doubt that, put up your cameras and record that of me. I am still in RM. And you must understand, when it comes to 001, here comes the prodigal sons back into there. Yes. I was a prodigal. For a situation, I had my issues, but I. aya basi prodigal son asobodde okuba ate nga akomyewo wano ndowooza jjukidde emboozi ya Samusoni amaanyi ge gaali mu nviiri Chameleon amaanyi ge gabadde mu ndongo bagafukamiza paka wansi awo nno Chameleon awo nno ddawo ku bbaluwa ya Bobi Wine gye bategeeza abayimbi bonna ebbaluwa eri gye yabawa ogitegedde Chameleon n'agamba si beega akadde kanaani mutuufu Bobi Wine ne Chameleon yagamba abayimbi gwasinga okumanya Hello ebale kuweereza esebo munyuma kyesiiga esebo Bobi Wine mutuufu nnyo abasajja abo bateega abaniki sabula bale kutuweereza kale butereevu mwogerako ne Kafero ndi kirimba kyazange endowooza omulaba nti Bobi Wine yamutegeera amagezi ki yamulaba nga naye mu kibiina tajja kisobola era n'amuma kaadi kati musango baagala kusabiriza musango okufuna emmotoka ssebo ate kati musango ffe tuli eto twagala ggwanga lyaffe kukyuka ye bamuwa mmotoka ffe tufuniramuwa ate Chameleon ye simunabyabufuzi simunabyabufuzi ate mu Nuupu yali anona ki era bamuma kaadi n'awala nga kimuswaziza
kati Chameleon ekibimba kyazaana kale sebo Dedi kinanywa ndago bwai ni mutufu lwaki musango Chameleon okufuna emmotoka basajja babega abo tebaira na side mutufu Chameleon nanti Chameleon erinnya Chameleon olimanyi bwava mu yayero ngadda mu myufu bwadda mu ya kiragala Chameleon ye Chameleon akyukanga saawa soko mbulire sabula kale Jali chindi Rwanda sebo abanike sebo oyogera ko ne kaba kuza Charlie Singa sibide matete movo no wabeka ukoma mu siti atokuwe motoka oli guli mukisa gwe naawe waje mukisa gwa Chameleon tumukisa wabega baigo kwekolerera isa mukisa sebo utekubanga ko mukiseri habwere kati ebakuwe motoka ogigana sebo waje ebakuwe motoka ogigana yatoka naye bayegengo kwekolera avenga kuweha kolengi ebyabwe kale kasita kwabaddeko obujulizi Chameleon bamumaze ngulamukiza nnyo taata bagamba tejeje kamalimali tebagamba bunnanga oli otya ssebo mwetwi sebo ate ng'emmanda etandise bulungi sebo nze binsanula kubanga Chameleon twabagamba ebyasooka ndi kale katulabe bwe kinaawangala kyamala emeka awo iri pazo yali afudde yafuna nankindo kati ne tubagamba nti katulinde akasente sebo akasente yafunye akake abazaiyo okufuna yerwanyeeko yekka omusajja bwe bagamba nti mweyagaliza mwekka muzibasabiriza yakigaana sebo kati ani afunyeemu ye yafunyeeyo ye Chameleon lumbuye wamuwulira mulunguye yabyogera ffeeno tubiraba ne tubimanye ate naawe n'obituwa ebigambo era obizzeemu naye nakino nze kakigamba abanike sebo olunaku lumu nja kigamba ng'obulamu weebuli sebo Chameleon ndaba agenderera aya basi